nkubiriza abantu mwenna bannayuganda mwenna naddala abavubuka atalina kuwasa eyawasa edda nti eddwaliro North Hospital erya Honorable Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando bazaalisa bulungi era ffe nawe tuzaalidde ndi musanyufu nnyo ddala kubanga keya ngifunidde mu budde obwa ddala wano bw'ojja okuzaalisa akaseefu oddayo nako era mukyala wange musanyufu essente zibaamu essente mweziri ebyenda ekiro 2 zibaawo era nazifunye dda nesunze na wano mbalabudde ndi ku ssaawa njagala kuddayo waka kulya ku byenda bulungi nnyo ambulance bw'obanga olemereddwa okuzaala ambulance yeno gyendiko wano emabega wennyini ng'ekuddusizaawo ddala ne bw'oba ogenze mu ddwaliro ly'Embalala Luddawa yonna kabyolagayo ebbaluwa ng'eriko ka North Hospital ng'evudde wa Honorable Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando bakukolerawo ddala era nebaza abasawo mwenna bannange keya gye mundaze y'amaanyi nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo nsiimire ddala sina kyabbawa mpozi okusaba Mukama Katonda abampeera omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala Jose Chutex omwana w'ekawempe enzaala ey'Erakaayi e Masaka era nzizeyo ewaka kulya byenda mwebale nnyo omwana mulenzi yuno wano mweru alina n'akazigo mu mannyo Mukama abampeera omukisa bannange